Kakati omwana golaba mu katambi oyo bamulese kolaba ausigalo naye ku bubbi kwatudde oyo n'ennyumba asobola okujeera yonna n'aleka nga nkalu omuwala oyo bamuyita Ashaba Desire kampani ye yamufunira omulimu guno gwakola ogwaba ausigalo boosi we yali anoonya mukozi kati n'agenda kampuni eyo ne bamugamba atufaayo oba oyagala ausigalo ffe tumuyina mwana muto mukozi mulungi ajja kusobola okukwasaganya ewakaawo n'okukolera emirimu bulungi koomu omukyala n'agamba tewali buzibu oyo gwe muba mumpa munanga omukazi ng'akwata muwala ng'amutwala wuwe kati bw'amutuusa ewuwe yatandika okwagala okubaako information gy'amumanyaako ng'omuntu nti oleese omuntu mu makaago mulimu ebintu bye ebyebbeeyi olina abaana bo kwegamba ogenda mwesigisa ennyumba yo ng'oyagala okubaako n'ebintu by'omumanyaako information entonotono n'amubuuza bazadde bo be baani omuwala n'asirika teyamuddamu n'amubuuza bo babeera ludda babakuzaala wa omuwala era n'asirika yagaana okumubuulira bazadde be n'agaana okumubuulira gye bamuzaala n'amuleka n'agamba wange ayinza okuba tayagala kuŋŋamba kati kumba omuwala ono alinamu omuze gw'okubba alinamu omuze gw'okukola ki gw'engalo oba osanga bwe yandiyogedde information ye mukwatako ng'ate alimu omuze gw'obubbi eyinza okukozesebwa okumunoonyezaako munnange boosi we olunaku lwakedde lumu ng'afiirwa n'agamba akagenda akole ki aziike era n'akwata ausigalo we ono n'amuleka ewaka bwe yamulese ewaka yaleseewo ebintu mu nnyumba era mulimu ebintu mubaamu amasimu mubaamu ssente mubaamu ebintu bingi omuntu by'aba asobola okubba ebisookerwako ng'oggyeko entebe ne firiigi kubanga ebyo byetaaga kuleeta kamotoka kalamba munnange omuwala yagezi obudde buzibye bakama be bagenze kuziika ewaka tebaliiwo ng'omuwala alyoka akwata ebintu ng'abipakira byonna ng'alyoka agenda nabyo wukushi ng'amalayo ono yagenze okudda nga osigalo taliiwo ennyumba bagizizzawo buzza ng'omuwala yagenze ebintu bye nga tabiraba n'agamba bannange omuwala gwe bampa anzibye ng'omuwala yamubbye yadduse empaka gye yamugja ku kampani gye yamugja era kampani gye yamugja bo baba ne information ekwata ku baana abo ndowooza munnange ng'omuwala bamukwata essaawa zino ali ku poliisi mulimu bawusigalo abazibu nga bo ekituufu kiri nti bo nga babbi ng'ate balina empisa embi n'emputu kankutuse kakatambi kano okerabireko vidiyo gimpereka like vidiyo yiiyo bannange oyo omwana gwe mulabaawo mubbi mutambuze ka vidiyo buli omwana mulabe bamuyita Ashaba Desire tebamukuwa ng'akolera kampani nze baamumpeereza ne mutwala ewange nali ngenze kuziika kati waka nalinawo ebintu byange bye nali nalekawo by'okukozesa amasimu biki omwana yapaakinga ebintu ekiro nga siriiwo omwana n'agenda n'ebintu byange ekiro ate bamubuuza bazadde be tayogera ate talina stori mu kamwa ke oyo mwana bannange mulalamuko bane temwesembere okusookera ddala njagala okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup weeri okuba nti ate kutambuza you travel like a queen weeri okuba nti ate kujja kukisawe nekutwala ewaka wonna weyagala okutambula nawe ali eyo ng'oyagala okulambulako you want to tour Uganda oyina weyagala okugenda oyagala gendako simanya ku mountain Sinai simanya oyagala gendako ku mountain Rwenzori oyagala gendako ku ddaamu y'Ejjinja oyagala gendako simanya mu zoo osobola okumbuukinga n'enkutambuza wonna weyagala okugenda okitegeera nawe ali eyo ng'oyagala okulambula ku bintu byo ebiri wano mu Uganda naye nga gwe toliiwo boyina ababikwasaganya naye nga tobeesiga ntuma nsobola okuba nti ate nga nnambula ebintu byo era buli kimu kijja kutambula bulungi nawe ali eyo ng'oyagala okusurprisinga ku baana bo oyagala okusurprisinga ku maama wo olina omuntu akulabirira abaana oyagala kumusanyusa naye osobola okuntuma ne tusobola okuba nti ate tumuteeka akamwenyumenyu ku matama enamba yange ey'essimu gy'olabaawo gikoneko ne ku WhatsApp kweri tusobola okuba nti ate tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala kaakati ekisookera ddala muyigirize abaana bammwe okukola emirimu ewaka bantu mmwe mwesiba nnyo ku ausigaalo naye muyigirize abaana bammwe okukola emirimu ewaka mulina abaana bakulu bali mu myaka 10 myaka 8
temwagala yadde omwana yumunguze yadde ekikopo. Toyagala yadde n'omwana aseneka lita 5 k'amazzi ku ttaapu naye ng'oli muzadde. Oyagala omwana w'abandi gw'olese awusigaalo atobe n'emirimu olw'okuba omusasula. Muyigirize abaana bammwe okukola emirimu. Ba awusigaalo bano mubeesibirako bwereere. Osobola okukola emirimu gyo n'abaana bo. Naye mwesuliddeyo gwa naggamba buli kimu mujuliza ba awusigaalo oluvaawo olubatwalira abasajja nga mugamba ba awusigaalo babi. Muleeta ba awusigaalo ewaka ne mubalekera buli buvunaanyizibwa. Awusigaalo yateerayo omusajja amazzi, yafumba emmere, yakola biki. Omusajja bw'avaawo n'ayagala awusigaalo ng'otandika okunyiiga. Nze ŋŋamba bazadde mmwe muyigirize abaana bammwe okukola emirimu ewaka. Muzadde abaana ab'obuwala naye nga mubaginya. Toyagala mwana wo yadde ayomunguze ekikopo. Toyagala mwana wo yadde ayoze essowaani. Toyagala mwana wo kiki. Kyokka omwana wo omwagaliza okubeera omulungi mu nsi eno. Abaana mubayigirize ku mirimu. Bano ba awusigaalo mubeesibirako bwereere. Oleeta awusigaalo waaki w'okkulumya omutwe? Awusigaalo oleeta waaki w'okukubba? Oleeta waaki w'okutwalira omusajja okwonoonera amaka ow'okkulumya omutwe ng'ate omusasula? So bw'oba oyigiriza omwana wo, omwana myaka 3 alina okuba nga tisika asobola okuyumunguza essowaani. Yes, bw'obanga mwana wa buwala mutendeke abaana okuviira ddala eddo mu mijiji nga bakyali bato bagenda okutuuka mu maaso eyo nga tisiko babanguse mu mirimu. Eno ensi bwe yatuuka, muganda wange ne bw'oba ng'olina ssente empya n'enkadde, omwana wo tekimugana kubonaabona. Omwana wo tekimugana kubonaabona yadde olina essente. Kubanga osobola okufa n'omuleka ebintu bibadde okoleredde ate abalala ne babitwala. Abaana ne batandika okuzunga eno nene tewabayigiriza mirimu nga tebasoboka kubeera nabo. Olaba be babonaabonera mu nsi. Ba awusigaalo bano temujja kubasobola. Ba awusigaalo balina emize gyabwe miyitirivu gye mutagenda kusobola. Abamu bajja n'emize egy'obubbi, abalala bajja n'emize egy'emputtu, abalala bajja n'emize egy'obuseegu basobola okwebaka ku baana bammwe abalenzi, abalala bajja n'emize egy'okubagala okubaliira abasajja. Kwegamba ba awusigaalo balina emize emiyitirivu okukamala. Mulinamu guno omuze, maama nkeberako eyo mu kyalo oba osobola okunfunirayo akawala kambeerereko k'ewaka. Akawala n'okafuna ne kakufuukira akawala, ne kakufuukira ekiku. Muzannya n'okuzannya. So nze n'olwekyo nze amagezi gembawo abakyala, abakazi mwe abasinga okuba n'akatijjo k'aba awusigaalo, nze kambabulire neewuunya nnyo ebintu bino. Omukazi asobola okera ku makya n'aleeta awusigaalo ewaka. Awusigaalo nabanga awulira nnyo omusajja okusinga omukazi. Buli kaseera omukazi ng'ayomba n'awusigaalo, buli kaseera ayomba n'awusigaalo. Naye ng'omusajja ate talina kyayomba n'awusigaalo nga tebalina buzibu. Lwaki abawusigaalo bayomba nnyo n'abakazi? Ekyo nkiresse awo. Kakati ku nsonga y'ono ashaba, ono ye mubbi. Mubbi. Bawusigaalo balina emize era bw'oba nga tolina mutima tosobola awusigaalo. Ono ye bamuleeta kukola. Ye nga mission yamuleeta yakubba. Simanyi oba bawusigaalo bano bakwatagana ne bana aba kampani ba agenti abo ababatuma oba bo baba babbi nga bo. Baye mulimu ebintu bine by'Uganda bizibu. Omuntu asobola okukola kampani ye nga yaba awusigaalo naye nga ba awusigaalo abo bakozesa kubba bantu. Ng'abakozesa kubba bantu ng'akimanyi awusigaalo basobola omukwata n'amuggyayo. Asobola okubba n'amukwata n'amuggyayo. Okyegera ekintu ekyo. Sigamba nti kyekituufu naye munaye tewali kitasoboka wano mu Uganda. Tewali kitasoboka. Kati ono bamulese kukola, yageze mukama we taliiwo, azze ku bintu bya mukama we abibbye. Bamubuuza ozaalibawo abazadde bo be bani, tayagala kwogera. Kati n'ogamba okozesa mutujju mu nnyumba kiki? Gwe toyagala bakumanyeeko kintu kyonna. Ate ekikonyusa oba buwala buto, obuwala obuto obulungi, kati bambi kakazi kattu kalabe. Kali mu kubonaabona. Maama, bw'oba ng'oli mubbi bw'otyo, olina okumanya ennaku yadde oli awusigaalo, olina okumanya ennaku yo nti ekikulutte awusigaalo tolina option nda tewali mulimu. Kola.
bwe bakuwa emitwalo 5-6 gyegyo weebakoogira kola, tewali kyakkola. Kola, mulekerawo obubbi, onoonya kubeera bulungi. Era era oli awusigaalo enkya bugenda kukeera ng'ate ggwe okozesa ng'enkya ggwe bboosi. Tolowooza nti oba awusigaalo oba okomye, nedda. Mwekwatenga bulungi bawala, mwekwatenga bulungi. Mukitegera ekintu ekyo. Naye nga nze kye mbakuutira mwenna abalina ssente zammwe, muve ku ba awusigaalo, mutendeke abaana emirimu, mwekolere emirimu gyammwe. Omwana ow'obuwala n'akula mu nnyumba yo nga toyagala bizadde n'ennika ye, goba maama kika ki? Omwana nga tosalina okukunya nnika ye. Kale muswadde nnyo omulembe guno. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebe nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mbaagala nnyo nnyini ddala. Subscribe nga tandaba kuba nti ate otwegattako so okuba nti tutambulira ddala wamu. Tutambudde bulungi nnyo, tugenda weza ba subscribers 5,000 tukimakinge, tujja ku celebrate nga tusalayo ne ka cake. Alhamdulillah inshallah. Mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankuumire mbeere bulungi, mweraba.